embeera bwetyo okuba nti nno omukulu bamukutte olw'obutalabirira abaana nga gwe Sheik tewakimugambako nti alina okulabirira abaana ssebo. Ebyo bibeerawo mu dduniya. Kino ekigudde ku Maulana kisobola okugwa ku mulala yenna. Naye nze kyemukubiriza kiri kimu. Obusiraamu butukubiriza okulabirira abaana. Bira ddala ku mukyala n'abaana okubalabirira. Nga bwateereddwa Allah nga bakkiriza abaana abalabirire baba bali tabalabirira. Naye ate omukyala obuvunaanyizibwa talina kubulekera musajja yekka. Kubanga obufumbo mu Busiraamu bukolebwa abantu bameka? Babiri. Omukyala ateekwa ayambeko ne Maulana ayambeko babeere wamu. Buli lwe mubeera obumu muvaamu eddoboozi mbaako kimusobola okukola. Maulana yajjako kunakubuulira ku bizibu ebimutawaanya ewaka ne mukyala we. Mbadde sibadde nnyo mu ggwanga ennaku zino mbadde nda nnyo Makka, mbadde naakava mu umra, naye ensonga bwe nazirabye olw'okuba nti musiraamu munnange n'oluganda lwe nnina naye njagadde njije mbeerewo nga sheekhe we okwongera kubanga buli omanyi omuntu bwagwanga mu buzibu otambulanga nnyo naye kubanga ensi yayogedde bingi nga mwabiwulidde naye mu mbeera gy'alimu abadde yeetaaga okugumya n'okwongera okulambika kikyalina okukola wakati mu mbeera y'okunda kuba bino webigwawo ate tebikuleka kyekimu munda ebiseera ebisinga amannya gafa n'ebirala bingi naye mukubiriza akole kyalina okukola mu Busiraamu alina okulabirira abaana naye ate n'ekirala nammwe abawasa mbabuulira Nabbi Salama yatugamba omuntu yenna ng'onaawasa weegendereze nnyo wooteeka amazzi agazaala ekyo kikulu nnyo mwe abasajja mwegendereze nnyo wawuyiwa amazzi onfuna bulungi kubanga embeera ezimu zitutuukako lwa kutegendereza gwe tuteeka kati so bwanga owasa obanga oyina wozize weegendereze nnyo wafaanana watya ensibuka eryetya otherwise bino tebyandituuse wano onfuna bulungi so tuwasa abakyala oluusi nga tetubeegendereza yensibuko y'ebizibu bye tufuna olumu muffe ne tugwa ne ku binene nga bwolaba kati bino bwebifaanana so twegendereze nnyo wetuyiwa amazzi gaffe agazaala. Nga nkumaliriza nkutashe okkirizigana ebivudde mu kkooti miliyoni 10 omwaka nga gwe omusajja. Miliyoni 10 nyingi ku mbeera yaffe Uganda nga wemugirawo olwaleero nga nona nyinza okugamba nti wa empaamu 5 awo nga tegiri muganda wange. So kati mu mbeera yonna nze nsaba ekisembayo kidde wakati wa Maulana n'omuwala ono owulidde kubanga ne banaalagawa obufumbo bukolwa abantu bameka? Babiri. Ate abo abaana baabo babumeka abaddeyo bakkiriziganye ku kiki kye bayinza okusalawo ensonga zireme kusajjuka otherwise bwe tunayongera mu 22 ojja kwesanga nga Maulana erinnya lyongera okufa tafuna mirembe n'ebirala bingi. Alaykum salaam wa rahmatullahi.